Popin Media. Agamba okutoja okuntusako obulabe bonna oba mwana oba nze omwami ono sige enziro nze mbawadde ebintu mu bulamu sikakiddwa gwe nsige enziro yonna gy'oyagala nkwewerera sisobola kutuuka wooli wetwewerera dda we yali abeewerera yali abeewerera ama wali obeewerera tekinnaggwa nze nkwekolikoda gye nali bodinga ng'ona yeewerera abantu weewerera nze okunzira n'okwewerera abeerusi okubakola nti ati tewabumali okukyawe teyaliwo olwo bagambe nti abeerusi bonna nakanira kintu kimu ndagaano yokka yakisumba kati bino bw'aba nga yagala ndagaano nga yokka yebadde mubonyabonya bagikole naye kati ye agamba ensonga y'omwana ensonga y'omwana temukwata eri erosi ndala nene erosi erimu ono kyayagala ndala kati ne kwe kukubira mwami Koli nangamba kati byonna bireke gwe jangu ku mmande kakati lwaki toyagala baana babbawo ebyo tebibakwata ate simwagala namunonyawa nze njagaze mbuuza maama mbuuza maama kigenderwa kyakukola ndagaano nze genda banonyawa lwaki tomwagala siina kyenjagala njagala famire yange ekigeza omwana olowooza nti ajja kukutabwanya siya nze manyi ekiddako saawa ey'omunaana wano endagaano zonna ezo zetugenda okukola tezivunanyizibwa kuli zonna bagenda zikola bamukwasi yalino zireeta zize nze zange nanti mulina kujja mwembi tekijja kusooka sijja kudda zigenda mu endagaano ze akati mwagala mpa ekiragiro nkoleki ekyokumpa ekiragiro mujja kunfutyanka muŋambe mumpa nze nkoze endagaano nzimuwadde nga bw'ayagala njagala kimu bampa endagaano kakati kabazikole bazireete wano era zibawere wano olwaleero endagaano zo gyenakola ngenda gireka wano mu ofiisi yo ngenda gisigaza ebeere wano kakati n'oli bwalireeta ono gyaklaime bajje wano neziri bazeete wano neri gyagamba naye bagimukwase wano maaso ga gavumenti ekibuuzo bombi basagende mu ofiisi yo bayiweko omukono afunye ebibye ekibuuzo then male nkweze kopi yo ekibuuzo kyamaani bwe tugera tugikola olwaliire nja tuli baddembo gikomyawo togakkana taata ekirala poloti ye mulimu emmere yange agimpemu ssente bayagamba siddamu kulinnyamu olimu kasooli nakugamba olime abadde alima mu nnimiro yawe yalimamu ate nze mugambyeko nti omusumba yenkanaano yakamera mutono mwogo yakamera kasooli akomawanze mugambyeko ntijamu kasooli kasooli agenda kusowola kati era nyinde ne mwogo neyakamera mwogo ali wansi kati bwensogera ku mmere yange ngireke bulesi balye ne kasooli ojja kumufuna era ojja kumuwandika mu buwandike bwange bayangamba siddamu kugirinnyamu bwegasimbamu kasooli ani yadde n'akulumba gyoli ate wakyogera nawano siddamu wakajja kumusimba kulekera emmere tetunakumukwasa poloti nze mmere yo sijagala saagala kulya mmere yo gyewasimba so wanaye tuzatutegereganye nabyona kirya muli LC1 nakaseeta parish Kayunga Sub County Kayunga District ngenda kuzomwezi 2 okutano 2025 omutwe okuwa mukyala wange poloti nze mwami Nabyuma Moses badde mukyala wange Nabukeera Harriet poloti esangibwa ku mutala kirya muli poloti eno esangibwa ku ttaka ly'omugenzi Samuel Wamala poloti eno obugazi eweza fuuti 39 songa obuwanvu eweza fuuti 82 poloti eno ngimuwadde mu bulamu era nga ntegeera bulungi era sikakiddwa n'olwekyo waddembe okukola kyonna kyayagala
nze amuwadde Nabyoma Moses ndako namba y'essimu n'omukono aweereddwa Nabukera Harriet n'ateekako ekinkumu kye Makubuya Lawrence omuwandiisi ne mukulu Mugembe Lawrence Chairperson LC1 Kiryamuli ndako ne stamp n'omukono ye porote eyo onakkiriza tiwali amuwaddewo ne famire ye ebyomwana oli ono gwatayagala ye tebemukwatako ono agambye ebyomwana bindeke era kaddalo famire ye nze nkuwaddewo wookayanira era tawaliwo kyogambye nti omukulu takulira mpya bbiri